commander of this operation called Operation Suja in Eastern DRC. This operation started with the engagements between the two countries at strategic level, and when it came to the tactical level, we had a lot of engagements with FADC forces, with FADC commanders on the way forward on how we are going to effect our operations in Eastern DRC on the ground. And 2 days back, the operation was launched. Operation Shuja was launched by employing Air Force and artillery on the identified enemy defense locations in Camp Yayua, Tondoli, Belu 1 and Belu 2. Yes, as we are saying, currently we are at Mukakati, where we have established our forward operating base. This location is 18 kilometers from the border with Uganda in Busunga. This is where the ground forces will launch the offensive against the AD. And from here to Semliki Bridge is about 9 kilometers. This is where we are. Yeah, the information we are getting on the ground and from our friends, the FADC, is that the enemy was seriously punished by own Air Force and artillery, and they have a lot of casualties so far. The duration of this operation will be determined by the military strategic end state. President Museven avuddeyo n'agamba abayekera aba ADF okuwanika beeweeyo eri abajasi aba Uganda People's Defense Forces UPDF olw'ensonga nti tebalina kakisa konna ak'okuwona. President Museven bino yabyogedde ku lunaku olwokubiri January 9, 2024 era n'agamba nti abajasi aba UPDF balina obusobozi bwonna okusaanyaawo abayekera aba ADF abagenda maaso n'okubanga batigomya abantu, era n'agamba nti abayekera bano tebalina kakisa konna ak'okusimatuka. N'agamba nti kasita His Excellency President Felix Tshisekedi asigala ng'akkiriza abajasi aba UPDF okubanga bayiga abayekera aba ADF mu Democratic Republic of Congo. President Museven yavuddeyo n'asaba abayekera bano okubanga bawanika. N'agamba nti singa Tshisekedi asigala akkiriza abajasi aba UPDF okubanga bayiga abayekera bano aba ADF mu Democratic Republic of Congo, tebalina kakisa konna ak'okumusimatuka olw'ensonga nti bajja kubanga basaanyizibwawo. President Museven bino yabyogedde ng'agamba nti musanyufu nnyo ku bantu abamu abasimatuka baatoloka mu kabinja kano akabayekera aba ADF, ng'agamba nti abantu bano abasobola okubanga basimatuka be bajja okumuyambira ddala okulaba nti ategeera enfo entuufu ez'abayekera bano aba ADF abatigomya bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu n'eggwanga lino erya Uganda. President Museven era yavuddeyo n'akakasa bannansi n'agamba nti waliwo mashinzi ez'amaanyi ez'enjawulo ze bagenda maaso n'okubanga bakozesa okulumba abayekera bano aba ADF, naye nga mashini ezo za bbeeyi ate nga zinywa amafuta mangi. N'agamba nti ssente zino ze basaasaanyiza ku mashini zino bandibadde nga baziteeka mu ggwanga lino okubanga bannansi b'eggwanga Uganda beekulaakulanya, wabula ate nga bateekeddwa okubanga ate baziteeka mu by'okulwanyisa okulaba nti balwanyisa abayekera bano aba ADF olw'ensonga nti abayekera bano ennaku zino bataamye, buli lukya balumba ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino Uganda. President Museven yagambye nti mashini ezo ziba za bbeeyi, kyekisooka. Ekyokubiri nga zinywa amafuta mangi ate nga nago ga bbeeyi. Ekyokusatu balina oteeka ssente mu bbomu ze bakasukira abayekera abo mu nfo ez'enjawulo okulaba nti babasaanyaawo. Ezo zonna ssente, wabula ssente ezo zandibadde nga zikozesebwa okubanga bakulaakulanya eggwanga lino Uganda. President Museven yayongeddeko n'agamba nti ebyo byonna atasobola okubanga abibuusa maaso olw'ensonga nti abayekera bano aba ADF
bongedde okutta abantu mu ggwanga lino Uganda, era nga n'okutiisibwatiisibwa kweyongedde olw'ensonga nti abakambwe bano abajambula ba ADF buli lukya batema abantu mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino Uganda. Pulezidenti Museveni bino yabyogedde mu State of Nation Address nga bino byabadde ku security mu ggwanga, era kigambibwa nti bino yabyogedde ng'ayogera most especially ku bayeekera ba ADF, era kigambibwa nti Pulezidenti Museveni yavuddeyo ne yeewera n'agamba nti abayeekera bano kye baamukola mu mwaka g'2023 mwe baalumbira amasomero, balumba abalambuzi abattibwa mu Queen Elizabeth National Park. Kati Pulezidenti Museveni yagambye nti ebyo byonna abimanyi era ajja kubanga abakolako olw'ensonga nti alina eggye erya UPDF ate nga lirina obukugu bwonna okulaba nti lisaanyaawo abayeekera bano aba ADF abatigomya eggwanga lino Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned.